Entiisa ebuutikidde abatuuze ab'emukono mu ssaza Kyaggwe abazigwa abatannaba kutegerekeka bwe bakubye akulira poliisi y'Entaawo emukono amasasi agamuttiddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Afande ASP Emma Bagenda akubiddwa amasasi agamuttiddewo ssaawa zibadde nga 5 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero bw'abadde ng'akulembeddemu ekikwekwete ekya poliisi okuzuula abazigwa abadde batigomya abatuuze b'omu kitundu ekyo eky'Entaawo n'emiriraano nga balina n'emmundu. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye ntannafuna bingi ebikwata ku ttemu lino eritutte OC Emma Bagenda naye ng'ebisingawo bigenda kwanjulwa. Ayogerera poliisi mu Uganda Lusoke Kituuma ng'ayogerako eri bannamawulire enkya ya leero. Abasirikale baabadde mu patro oluvannyuma lw'okuwulira nti waliwo abazigu abalumbye ekitundu era mu kukola patro ne bagwa mu njege eyo nga naye mukama wange omwogezi wa poliisi mu ggwanga agenda kubawa ku bisingako awo. By'ebitongole eby'abakugu mu poliisi mu kunoonyereza ku butemu biye abasirikale baabyo abawanvu n'abampi mu bitundu eby'emikono okunoonyereza ku kivuddeko ettemu lino erifiiriddemu OC Omulamba. Ebyongo bitadde ku mabbali poliisi ya Uganda ekeredde mu kiyongobero nate olw'omusirikale waayo omulala afudde mu ngeri ey'ekikangabwa. Afudde ASP Christine Agwanga ngono waafiiridde yabadde akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'abaana ku poliisi ekatwe ekya Child and Family Protection Unity. Kigambibwa nti ono afiiridde mu maka ge ekyanja mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero naye ng'ekivuddeko okufa kwe tekinnategeerekeka bulungi. Kigambibwa nti Christine yeebase mulamu katebule wabula bugenza okukyanga afudde ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala tutegeezezza nti bagenda kufulumya ebisingawo gye bujjako katono ku kufa kw'omusirikale waabwe ono. Ono omusirikale wa kusatu poliisi gwefiiriddwa mu bbanga ettono ennyo ng'eya kasembayo ye SP Ronald Mutabaazi eyali akulira ebyokwerinda eby'abakungu mu Ssiga Eddamuzi ne kamishona wa poliisi yali atwala poliisi y'Essango Bbe Godfrey Mate bonna abaafa mu ngeri y'ekibwatukira. N'okutuusa kaakano wakyaliwo amatankane ku ngeri akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda gye kagenda okukozesaamu ebyuma bikalimagezi ebya biometric voter verification machines mu kulonda okujja mu ngeri ey'obuwaze ku buli mulonzi nga tewali tteeka likifuula kya buwaze. Akakiiko kano akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu nnaku ntono eziyise kaayingiza mu Uganda obuuma buno obusukka mu 600 obunaakozesebwa mu kulonda okujja. Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ne Minisita wa Ssemateeka n'Obwenkanya Nobert Mao bazze bakyogera lunye nti okulonda okujja okw'omwaka 2026 okukozesa obuuma buno kugenda kuba kwa buwaze ku buli mulonzi. Wabula etteeka eririwo erifuga akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda nga lyerimu erifuga enkozesa ya tekinologiya mu biseera by'okulonda ligamba nti akakiiko ak'ebyokulonda kaddembe okukozesa oba obutakozesa tekinologiya mu kulonda nga kitegeeza nti okumukozesa si kya buwaze. Etteeka lino bwe kityo terikifuula kya buwaze nga gavumenti yo bw'eyagala mu kulonda okujja kibeere kya buwaze okukozesa obuuma buno ng'ate etteeka si kye ligamba. Munnamateeka era omubaka wa Paalamenti owa Busiro East Medard Lubega Sseggona Kali Amaggwa agambye nti akakiiko k'ebyokulonda si kalambulukufu ku nsonga y'okukozesa obuuma buno. Naye bagamba kutiikinga omuntu n'agamba nti kutiikinga kuba kuteekako kinkumu omuntu n'amanya nti weetaaga kuteekako bwino. Kakati ebintu bingi ebyetaaga okutereeza mu mateeka n'ensengeka y'okulonda mu Uganda. Ekimu ku byo nti bwe tuba ab'okulondesa ebyuma abantu balina okumala okukakasibwa nti ebyuma bwe biba byebikozeseddwa tewajja kubaawo mukisa gwa kubba bululu, kubanga nawulira President Museveni ennaku ezo yagamba nti mu kalulu akawedde twamubba obululu miliyoni nnamba era kati ebyuma kebizze ekyo tekijja kuddamu kubaawo. Kati ate naffe abatamanyi nnyo nkozesa ya byuma naddala nga tetuyigiriziddwa bulambulukufu bwabyo n'obuluŋŋamu bwabyo naffe tusobola okulowooza nti oba bagenda kutubbira mu byuma.
Ye omukulembeze w'ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba akakiiko k'ebyokulonda akasoomozeza kaveeyo kabuulire ensi eno amateeka mwe kagenda okukozesereza obuuma buno mu ngeri ey'obuwaze nga ate mu mbeera eriwo kati si kya buwaze okukozesa obuuma buno. Atuyamba okulonda obulungi. Ebiwuuma ebyo tebijja na magezi gaabyo. Amagezi g'olina era g'obissaamu. Oba tolina kyakussaamu era kibifulumya. Oba wasazeewo okuleeta kubba kalulu era okabba. Oba wasazeewo nti ogenda kuteekamu by'obadde okozesa bulijjo era by'okoleramu. Ebyo nno bye twali twagala okwewala bwe twagamba nga DF tulina okusaanya ku kika kya register gye tunaakozesa. Oba ya kitabo oba ya kompyuta. Bweba ya kompyuta ate obwetaavu bwa njawulo mulina okuyisa amateeka agalambika enkola yaayo. Ebibiina by'obufuzi birina by'obwannakyewa n'abantu abalala bonna abavunaanyizibwa abalondoola okulonda balina okwetaba mu nkola y'ekyuma ekyo. Baani abakikoze, kigenda kukola kitya? Twebuuza ebyo bya ddi. Wabula yessekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda Julius Mucunguzi agambye nti bwe watabaawo nnongoosereza zikoleddwa akakiiko k'ebyokulonda akakozesa amateeka agaliwo kaakano okukozesa obuuma buno. Liwa akakiiko k'ebyokulonda okukozesa tekinologiya mu kulonda ate tekinologiya ezenga ekozesebwa mu mitendera egitali gimu na gimu okuva mu kutegeka voters register tukozesa mu tekinologiya kuba betufuna okuva mu bantu nga tuwandiisa abalonzi tukozesa tekinologiya computers ne mu kubitereka n'okulaba engeri ki bye bikozesebwa. So eteeka eririwo liwa akakiiko k'ebyokulonda okukozesa tekinologiya ku mitendera gyonna egy'okulonda. Okwemulugunya kuno kujjidde mu kiseera nga akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kali mu kunoonya abantu abali mu mitwalo 5 abagenda okutendekebwa okukozesa obuuma buno mu kiseera eky'okulonda.